Omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba yeeyongedde okukendeera mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe so nga yo mu bukiikakkono ekyagenda mu maaso n'okutonnya. Era bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bugwanjuba bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Mu biseera eby'okumakya mu bitundu ebyo ebiri mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo akasana keera okwaka okwosa n'ekitundu ekyo ekiri mu bugwanjuba awamu n'ekyo ekiri mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe byonna nga tusuubira nti akasana kajja keera kwaka. Wabula olw'eggulo embeera eno tugisuubira okukyuka era nga mu masekkati g'eggwanga lyaffe tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebimu Kampala, Mubende n'ebitundu ebiriraanyeewo. Nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30, Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 29. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe mu Jjinja ne Tororo tusuubirayo oluwandaggirize so nga ate eyo mu Soroti ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 30. Mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe tusuubirayo enkuba okutonnya wano na wali mu bitundu ebitali bimu nga n'ebbugumu erya waggulu mu Kaseese tulisuubira okutuuka ku degrees 31 so nga mu Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 24. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu okubeera ddala nga ligenze waggulu ku degrees 31 okuggyako mu Arua gye tusuubira nti nno wajja kubeerayo oluwandaggirize. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe mu London tusuubira akasana keera okwaka nga bwe kakubaakubamu so nga ne mu Nairobi nayo tusuubira omusana okwaka ate yo mu Dubai tusuubirayo pereketya w'omusana nga n'ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 36. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Michael.